Kaakati omukyalo ono baziika muganda waabwe ng'ali lubuto ku bijja byabwe nga tebakimanyi nti ali lubuto, wabula bafa baggwaawo tebaamanya nti gwe baaziika yali lubuto, kati bali mu kufa bakunkumuka baggwaawo. Nga sinnaba kutuusako vidiyo eno nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Kaakati omukyalo ono muganda waabwe yagenda n'alwala. Muganda waabwe mu kulwala yali lubuto nga bo tebakimanyi nti muganda waabwe ali lubuto. Olubuto ndowooza lwalinga lwa myezi ng'esatu weewatyawo, lwalinga lwa myezi esatu. Zino embuto ezitannaba kulaga, ezitannaba kuvayo kulaga. Kati bano abaamujjanjaba tebaamanyanga nti ono omulwadde ali lubuto, ate naye teyabagamba nti ali ki, ali lubuto, naye baamujjanjaba ng'alwadde. Munnange Katonda nga bw'agera, omulwadde yalwala, omulwadde Mukama n'amala n'akola ki? Mukama n'amala n'amuyita. Omukyalo oyo ow'olubuto bw'afa, bano batandika okukola ku nteekateeka z'okuziika. Ateekwa okuba nga gye yafiira, teyafiira eri mu gali amalwaliro amanene nti baamutolako mu ggwanika, kubanga bwe bakutolako mu ggwanika ng'ofudde y'oba muntu yenna basooka kukukebera ne bakulongoosa, omwana ne bamukuggyamu. Kizibu nnyo okuziika omuntu ng'ali lubuto, era tokiwulirangako. Kati bano ensobi gye baakola tebaasobola kukebera muntu oba nti ali lubuto oba nedda, baamukwata bukwasi nga batandika kutegeka ntegeka za kuziika, nga bamuleeta mpaka ku bijja byabwe, ebijja by'ekika nga bumanyi bonna we babaziika, nga bakwata muganda waabwe bamuleeta ku ki? Bamuleeta ku bijja nga bamuziika. Munnange bamala okumuziika nga buli omu akwata ekkubo akola ki? Addayo mu mirimu gye, agenze mu maka ge, ono agenze wa, ng'ekyo kiggwa. Kumbe bo kye bataamanya nti baleese olumbe mu kika olutagenda kuvaawo ate nga tebamanyi. Omanyi okuba nti weetyabidde akabasa naye ng'akabasa ako tomanyi butya bw'oyinza kkaggyawo, tomanyi kava ku ki, wabula nga katuusewo butuusi gwe mu butamanya bwo nga weesombedde olumbe olugenda okubatta bonna ab'omu kika nga tebamanyi. Kati ebbanga bwe lyetooloola, ebbanga lyetooloola, mwaka gumu gwawera. Omwaka bwe guwera, ennaku z'omwezi ze baaziikirako oyo muganda waabwe omukyala gwe baaziika oyo yali ow'olubuto, omuntu mu kika kyabwe n'afa. Mu mwezi ogwo kasita ennaku zituuka ne wabaawo afa mu kika, ne bagamba ono afudde tya, naye afudde, nga bamukwata nga bamuziika. Tebamanyi, bo balowooza bikyali byaki? Bya lubalaato kusaagasaaga. Oyo ye y'omu. Omwaka era ne guyita, ennaku z'omwezi bwe zaatuuka era ezaagulya omwezi mwe baaziikirako oli omukyala ow'olubuto, omuntu omulala era n'afa, era naye ne bamuziika, era tebaakifaako. Kati nga bo beebuuza, naye lwaki tufiisa buli mwaka? Twasooka ne tufiisa oli ow'olubuto muganda waffe ne tumuziika, kati ate mu mwaka guno tuziise omulala, kati ate ne mu guno era tuziise omulala. Kiki ekigenda mu maaso? Batandika okweraliikirira olwo. Omwaka era guyitawo, omwezi era bwe gwatuuka mwe baaziikira oli ow'olubuto era ne wabaawo omulala addamu okufa, batandika okweraliikirira nga balaba buli mwaka bafiisa. Ogenda okutandika buli omu okutandika okulowooza, omanyi ekintu bwe kitandika okutuukawo mu kika, buli omu atandika okukirowoozaako, buli omu atandika okukikubako empawo, buli omu atandika okukifumiitiriza nga bagamba, naye lwaki buli mwaka tufiisa, era lwaki buli mwezi bwe guti mwe tufiisa? Nga batandika okweraliikirira. Ku bonna tewali yazudde nti ekibatta kuziika mukyala alina olubuto ku bijja byabwe. Bonna tewali yafunye kaabugezi obwo, teri akimanyi, teri amanyi, bafa baggwawo naye nga teri amanyi. Ebbanga lyetooloola era omwaka guwera. Muganda waabwe omulala mu kika era afa mu mwezi gwe gumu. Kwe kutandika okuzibuka amaaso ne bagamba, naye mmwe mumanyi nti ekintu ekitutta kitulimu mu famire wakati.
ekintu ekitutta kitulimu mu famire wakati naye nga bonna bonna teryakimanyi, ne batandika okwetambulira bagenze mu bapasita babasabidde biganye. Olwogenda mu bapasita ne babasabira era ebbanga eriwera bwe liyitawo, omwaka ne guyitawo era ng'omuntu omulala afa, ne bagenda mu bamasheeki babalombedde ddi babawadde obubaani, ebbanga eriyitawo era ng'omuntu omulala afa, ne batambula mu basawo bonna bonna ne bigaana. Luvannyuma nnyo ndowooza muganda waabwe omu yatambula ne bamugamba ekibatta, ne babagamba ekibatta muteeka okuba nga mwaziika muganda wammwe ng'ali lubuto, ng'ate mmwe temwamanya. Bano ne bagamba ekituufu tetwamanya naye tutambudde buli wamu tutambuddewo, biganye okukola. Abasawo batuliddeko ssente, tukoze buli kimu naye tufa tuggwaawo. Wenjogerera bineeno ebigambo tebannafuna na ddagala lisobola kubaggyako kintu ekyo, tebannafuna solution ya kintu ekyo. Oba okufa kuno bagenda kuggyawo batya mu famire teryamanyi, oba ekimbe kino bagenda kukiggyawo batya mu kika teryamanyi, nakati bakyafa. Ababadde basigaddewo nga tebannafa bali mu kugezaako okulwanirira bulamu bwabwe. Ebiseera ebisinga omuntu bw'afa ng'abadde mukyala oba ng'alwadde n'afa ng'abadde ali lubuto, bwe bamutwala mu ddwaliro kaŋŋame nti mu ggwanika ng'eyo, babasala ne babaggyamu abaana, omwana ne bamuteeka wali n'omukyala ne bamuteeka wano. Omuntu bw'afa ng'abadde ali lubuto, bw'obanga bamutuusizza mu ggwanika kati ng'eyo gye babakolerako, bamulongoosaamu omwana oyo ne bamuteeka wali ebbali, ne maama w'omwana ne bamuteeka wano ebbali. Era bw'atuuka mu kaseera k'okuziikibwa, omwana bamuziika bubwe ne maama bamuziika bubwe, buli omu aziikibwa mu ntaana yiye. Kati bano bambi tebaamanya nti okuziika omuntu ng'ali lubuto kibi era kyekibatta kyekibamalawo. Nange kamwa koogera abadde sikimanyi nti omuntu bamuziika ng'ali lubuto muba mwetyabidde akabasa, nsoose kukiwulira ku mukyalo ono. Naye batambudde buli wamu, eddagala libabuza eribawonya. Kati bw'obanga ggwe oli eyo ng'olaba vidiyo eno, omukyalo ono waali abalaba era buli kimu akiraba, osobola okukomentinga butya bw'ayinza okwejjanjaba n'abantu be bonna bonna ab'ekika, kubanga ekituufu kiri nti bwe baba tebeeyanguyidde, buli nnaku z'omwezi bwe zituuka ze baziikirako oli omukyala w'olubuto ku bijja byabwe, waliwo omuntu abagenda okufa. Kati bali mu kufa bakunkumuka baggwaawo, beetambulidde bakazi battu, naye nga bw'omanyi biganye ekintu kinene ky'amaanyi. Abasawo babaliddeko ssente. Kale kwegamba nina kye nawulirako ko lumu nti omukazi bwe baziika omwana, ng'omwana singa ozaala omwana n'afa n'omuziika n'akalira, mbu toddamu kuzaala. Ekyo nali nkiwuliddeko. Manyi tuwulira ebintu bingi ebipya ate ne tukola ki? Nga tulina okubiyigiramu. Ebintu ebimu bisobola okutuukawo gwe n'olaba ng'ebyomuzannyo, kumbe ebintu bino gye birimu bya ddala. Mulimu abantu abayita mu bulamu gwe bolowooza nti bya bulimba, kati bino bye mbanyumiza bya ddala. Gweoyinza okubiwulira ng'ebyolubalaato, naye muganda wange nga wawulidde ku bintu abantu bye bayitamu eyo mu bulamu bwabwe, tosobola na kukifumiitiriza nti ddala mu butuufu ekintu ekyo gye kiri. Naye nga mazima matuufu ebintu bino bya ddala. Ayina ku solution gikomenti nga mu comment section. Nannyini kizibu kino agenda kuba akulaba era buli kimu akiraba, asobola okuggyawo amagezi ago n'afuna engeri gy'asobola okwetaasaamu n'okwejjanjabamu. Mukitegeera ekintu ekyo. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli
nabagamba eno yensibuko y'amawulire g'otagenda kusanga wantu walala wonna. Ate nga buli kintu ekiyita kuno ku channel yaffe kiba n'ekintu kye kikuyigiriza oba kye kikubangula oba kye kikutangira. So eno channel eri educative ate tulabula, tunakuwala, tuseka, tuyigiriza, buli kimu okisanga wano. So kyolina okukola ekitimu ku subscribinga osobola okuba nti buli video gye mankutereddeyo. Mbaagala nnyo mwenna abeekumira ku mukutu. Omukama Katonda abankuumire, abankolera obulungi obutagambika. Mubere bulungi, mweraba.